mu nsi buli lw'ogenda okukola ekintu nga kyawukana ku bantu kye balowooza ekitali mu belief systems zaabwe, they are going to hate you. They are going to punish you for getting out, and they will take it like it is their own calling, it is their responsibility okukulwana okukuzaayo. Bameka kumwe abalina ebintu bye muwulira ddala nga mubikkiririzaamu, naye nga bwe musisinkana abantu ne mwogera nabo, you will go back and conform. Oddayo n'okola abalala bonna bye bakola. Bameka kumwe. That's not by accident. It's human nature. It's human nature. Kyova olaba nzija wano ne ŋŋamba obwana obulenzi bwensanga wano olumu obunzannyirako nga nze bakaluba ne mbagamba mmwe musaaga. Temumanyi katiba ke bankolamu. Mu bintu byenkola njagala nkubuulire, nina bye ndisplayinga ne mbiraba, it can bring danger to me. But for people who want to be seen, who want to live their lives, they have to stick out their necks. Ne babeerayo nga beeteese ku risk ey'okubatemako ensingo. That is a life worth living. Livinge obulamu emyaka 3 njirivinge ng'empologoma okusinga okubeerawo emyaka 8 nga nninga akamyu. Whatever happens, omuntu agenda kuba ayagala akulinda akugambe nti nakugamba nabwe ekito bwe kiri nammwe mubakola ebintu. Why do you conform? Lwaki oddayo n'oyagala why do you want to okubeera ng'abantu abalala? Why do you want to be like everyone else? Yet you dream of extraordinary results. Stop being delusional. Nti osobola okubeera ekintu abantu kye bategeera ate ofune ekintu abantu kye batalina. You cannot mix the two. Success and comfort do not coexist. Okuyitamu mu nsi tebikwatagana na buwujjaavu. Olina okubeerawo nga oli ready okwaŋŋanga ebizibu essaawa zonna obudde bwonna. Comfort is for people who want mediocrity. Abantu abaagala ebintu ebya bulijjo. Era kye bamugambako addayo mangu kuba atandika okwebuuza banandowooleza ki. That is mental conditioning. Ate ensi olina okuginyeenya bwe guba muti gusuule ebibala. Olina okugunyeenya obudde bwonna such that abantu bakutegeera nti wooli akwagala n'atakwagala. You have to irritate them to the point that they cannot ignore you. Who wants to be loved when they are looking for success? Who wants to? Kubanga buli kyogezaako kyonna okugezaako okuyita. The mental conditioning, especially as Africans, was set for failure. Ebyaffe baabikolanga byakubeerawo nga tukkiriza. Omuzungu bwe yajja wano bwe yaleeta eddiini kateudas, eddiini yatukwatanga n'etutemako emikira gyonna n'etutemako kino ng'etuteeka mu position we batatwagalira. I'm not attacking anyone. Naye ng'ekuteeka mu mbeera where you can be obedient all the time. Wano Mwanga kabaka yali talabangako muntu nti asobola n'okudda mu kabaka. Lwokka lwe baamuddamu akomyewo ava okugira okuvuba eryato lye lituuse, bonna be yali asuubira okumulinda tebaaliwo. Baabatandikira mu ki? Baabayitira mu ddiini. Ne bafuna amaanyi agaali ag'enjawulo kwe yajja obusungu. Atandika okubabuuza beeyitanga bamawaggali abaaki. Now, how did the white man do it? It was the belief. It was the belief.
nti omuntu bw'oba oyagala okumukyusa, what you have to do is just to touch their beliefs. Fenna wano we tubadde nze Haji Bakaluba ndi musajja musiraamu, but bw'ombuuza when I decided to be a Muslim, I cannot explain. I cannot. You are a Christian, but tolina wokkiriza era oli omuwulira nga abiteeseeko amaanyi n'omubuuza at what point, what made you believe the way you believe? They cannot say it. They were not part of the system. Senga nazaalibwa muntu nga teyali musiraamu oba ne bankwata ne bankasuka ku kasaso ne baadoptinga John n'antwala naali badde osanga nga nze muweereza mu church. Misbelief. Eyazaalibwa ow'ensaasi kati akuba nsaasi. It's not by coincidence. You see, when you bw'oyogera ku bintu weebityo abantu they feel offended, but if you go deeper, you will find meaning. That's why bw'otuuka mu Africa, bw'oituuka especially mu bantu abayinike, bw'ova mu kkoona erimu bw'osangamu omuzikiti ewaddako osangawo kyaki, bw'ova ku kyaki ewaddako ogenda kusangawo baala. Bw'onakkirira emmanga gy'ogenda okusanga bannyinaffe nga bali mu buboozi balenga obwa bbeeyi rayisi. Lyako kino oli n'ajjawo ekikomando. Environment bweto bweri bweto yabakwata. Nabeera Bungereza mu ababeerayo. Genda otunulire buli bara yonna gye twaliise district. Mulimu library. Nga bakikwata deliberately nga bakwata buli muntu nga bamuwa library card abaana ababeerangawo abato. Nga bamanyi omuwendo gw'abantu okugendako mu kifo n'osiriikirira n'osoma. Era ng'obasangayo. Kikyosanga mu makoona g'omuddugavu. Abantu bwe baba bakola mu nsi zonna endala z'olaba kaakati, gwali e Bungereza, gwali e Dubai, gwali ki, tunulira ekibatambuza ekiro. Abavuga Uber bakola, abatwala abalambuzi babatwala kulambula, abali mu makolero bakola. That is overnight shift towards the development of their own country. Munna Uganda kikyakola olwaleero b'osanga ku kkubo 7 ku 100 ekibatambuza bwenzi. Kuchakala kunywa myenge bwenzi. And you expect the results to be the same? Era n'omusirikale okukwata ekiro akukwata valaganda kuba nabo mu bwongo bwabwe tebakimanyi nti waliwo abakola ekiro. Nze ennaku eziwedde waliwo we bampitaawo ku Jinja Road nga waliwo abasirikale akutte abaana bange batambuza mitayimbwa kiro. Awoza kale gibadde gibalabika bagibbye. You know, you say could understand where is coming from. Naye senga kibadde mu nsi ndala, they will take it as a normal activity. Kuba abantu bakola misana na kiro. Mwe ensi eyammwe gye mutambuliramu ekiro ejjudde bwenzi. Wane Uganda ebyaffe tebikyuka nnyo. Era ne boolaba abasomesa wana abantu. Omuddugavu wano kye basobola omumutegeeza, kye basobola okumusomesa kiro na misana, kati genda ku TikTok ye Uganda ekiriko. All they can explain in depth is sex styles. Day in, day out. Kuliko baze kakati yonna Uganda TikTok wezituuka ku nnya olowooza olaba blue movie. Kuva wano ne wano, kuva wano ne wano. Like, is that a coincidence? Wherever you direct your energy, results is always there. Abantu ba wano weebuuze kiki badirectinga ko energies zaabwe. Ojja kuno ncha leero encha n'emisana osomesa abantu how to have sex styles. Ani gubisomesa. And you'll be amazed with how many followers they are getting. And that is what is taking their minds all the time. And they wonder, lwaki bafuna results ezenjawulo. What are you feeding your mind? You see, developing a mind is a strategical move. Okugamba nti njagala kubeera wanjawulo.
njagala kwezimba, njagala abantu bandabe bwe bati, njagala njogere bwe nti, njagala mbeere nga nina confidence bwe ti, si bisikire. Birina omulimu gwabyo. Bw'onaavaawo mw'osiibye ekiro kyonna ng'okola ebyo, enkya ogenda kukeera kuvulubanira kwani? While others are busy reading, enriching their minds, kikyokola. Wano mu Uganda we batakkirizangako nti ebintu bikyuka era babisoma. Nkugaye kye bamanyi kukyusa sitayiro za sex. Byokka by'osanga oli ng'ali very very well orchestrated, ali wanannyonnyola, nojja kino n'oleeta kino n'oleeta kino, nga ne bali bonna bali kyekyo maada, bonna bawagira gyegyo emitwe. Tuvuganya na nsi zikola nnyonyi, bagenda ku myezi. And what do? Bwe tuvaawo nga tugenda nga tusaba. Ng'osaba. Nabagamba Africa is the most prayerful continent. And it is the poorest. And the simple answer is, nations are not changed by prayers. They are changed by work. Mugenda kunvuma ekyo si kigaana. Africa ye continent esinga okusaba. Buli ddiini zonna zisaba. Naye ate ye continent esinga obwavu. Era ne nkugamba nti continent amawanga tegakulaakulaniranga ku kusaba, wabula gakulaakulanira mu kukola. Nze yange gye nzikiririzaamu eddiini ne ŋŋenda ne njogera China. Abamu bayinza n'ogyebuuza oli nagaa byebiki nkukakasa n'eyiyo. Naye olwaleero China tomanyi gy'oli, tomanyi gy'eri. So until Africans sit down and have such conversations, Abayisirayiri abajwa abatutuddeko olwaleero abakola buli kimu kyonna, n'eddiini eyaabwe bakusanga ng'oli muddugavu ng'ogisinza, they will feel offended. Now, is their God racist? But why are they getting the results they want? Can we question ourselves? Kubina ebintu. Like, really what goes on mu bulamu bw'abantu? Ebintu ebimu abakyova olaba abalala bagijano ne batandika okuwuddisa abantu, tebisoboka. It is your mental limitation. Genda olaba abaana bameka kaakati abali kuno abawogga n'obufuzi. Kino, and I'm not saying no kubanga buli muntu yenna alina calling ye, but look at how they are invoking the emotions and what they are doing today, day in, day out, and for the results which you already know. Instead of teaching minds to get strong, basobole to demand, to be determined to get what they believe in. And they are dealing with people who are thinkers, and they have trained a few around them. You get offended. Naye nkubuulira mazima, nkugambe the results they already know, because they know. Bakikwata dda bakibayingiza mu bwongo ate nammwe mukikkiriza nti nno kijja kuba.